Please, do your work. Leave fisheries work for you PDF protection unit. Do your work. Thank you. Never connected by the statutory instrument. Never connected by the statutory instrument. Wabatuwabya otusomesezza wano naye tujjako era kumakya wano munabyabufuzi ate wano nga mutukwata amazzi tugayingira abamu tugagwamu ne tufa bannabyabufuzi batandika okukola ki okugamba nedda bwekiti lwaki omamusomesa twaleero okola bannabyabufuzi abamu. Have the mandate which we are supposed to perform in the water. Balina amateeka agabalungamya oba ge bagoberera okuba wano ku nnyanja. And since 1996 I was in water. Okuva 1996 ali ku mazzi. So I know all the protocols and all regulations of the water. So amanya amateeka n'emitendera gyonna eby'oku mazzi. First and foremost. Ekisooka. First and foremost. Ekisooka. Okay. Bino poliisi byekola ku mazzi. We want to see to it that all lake users are safe. Baagala okulaba era n'okukakasa nti buli muntu akolera ku mazzi ago ali bulungi talina buzibu mutuuseeko. When they are using transport, oba okozesa transport gano amaato gammwe agati when they are fishing which type of fish, oba naawe oli muvubi nga gwogenze ku nnyanja kuvuba, you must be safe. oteekeddwa okuba bulungi. We have to regulate the transport in water. Balina okuteekako enkola oba okulungamya ku ntambula y'oku mazzi. We enforce the laws of pollution, environment and fisheries. Amateeka gonna ag'obutonde, pollution is what? Butonde bwansi. Nabo butonde bwansi. Oba nabo butonde bwansi. Amateeka g'obutonde bwensi bonna balina okulaba nga bagalungamya. What do I mean by enforcing? In conjunct, like for example, if fisheries, the DFO when it comes, we enforce together. Like they have come. Excuse me, Sebo. Exactly. Please. Tutawanya bano bantu. Please, do your work. Leave fisheries work for you PDF protection unit. Do your work. Thank you.
ennyanja n'ebirya basikasawo okulowooza butono mutulimire emmere tugenda kusala tutandike muyinkimyamaama mpolampola ekizungu tujja kufa enjala maama wakirulemyezi esatu atumuyinkimya ezomunya kutundu maama neyanziza neyanzeeko alo etali gazeteti kasita muleete fujo wano kwammala tutakiggalawo kati musalewo mukwatagane n'amagye oba mwefuula ebirala awo mene tutegerera obulungi oyidde etujjambakuuma n'eyuzi yammere njagala eri mugaze n'abadde eri museeri kati museeri omuseeri emisi muveeyo amina Musawo David abawe eddagala ne family planning. Webale nnyo, webale abantu bemuza okubeezala kumanya kumyalo muzaala nnyo kyawandikibwa mu bayibuli onatwagaliza abaana oyo yandikulesemu abaka yatugamba tuzaale ate walijinya nga bwomuddewo ka chance nobagamba nti obwato bwammwe mbawadde emyezi egi mwetereeze mbadde nabwenkinnyo nesenakazijja mukekiro ninasinzeyo ennyumba yange nabwo njira nkakubisaako munzigina emyezi ebiri gye bagenda okusanyawo obwato kayinkinya akatimba kano akawuzi nsaba busabi kitegeeza tetugenda kuva mu kuvuba bubi tekitegeeza bannange akatimba ka ulide nyakitundu oba mwagala oba temwagala ate mujja kwagala ate musanyuke nange nenange tugenda kuddamu wano buli omu afunemu kino sikikola nti kubalumya enyanja si yange n'omuntu bayanjagala buli omu afunemu asanyuke naye bannayuganda temwagala bulungi mugenda sigala emabega nga muli baavu mutuleke tubakumbira ennyanja yammwe nga bwe mulifa obulungi mulema kutulemesa mulide togamba kabiri engege gyolabako kati eriwo lwa maalimu naye okusaba okusaba emyezi ebiri maaso yotuwadde n'akatimba kayekinya tukakube naye banna
okubiramu anti wekubiramu abavubuka manya agange ezezeveri ekyayune zentwala omuluka guno kyamaani waffe taliiwo naye ow'ekituwa ekyalo kino naaba mulina okubaayo egyo mwali emisiri mukomewo eno mumanye kiki ekigenda mu maaso mu Uganda. Temwabadde mu Uganda lekuwamala tebadde mu Uganda naye tugenda gikomyawo mpolampola si kyekyo neyanze genjala muliriza mubuuze ebibuuzo tujja kubaddamu temubanki mutya ebibasoomooza byonna mumutubuulire temujja bibuulira mulala fa balina okubayamba teri mulala byemuyitamu mutubuulire tukoze tutya kuteeza tutereezeza tutya tuli wamu ntambulire bannange kaba beyanjulire then tujje mu kusoma mwebale nnyo mwebaliyedda embeera y'abantu aba ayagala abantu bafune emirimu aba ayagala abantu bagagawale bafune ssente kati okufuna mulimu kiba kyetaaga factories zibeerewo abantu bafune emirimu gya kukola ate nga ssente z'awabweru nazo zikola ki ziyingira nga tufuna ssente ng'abaana bafuna ki bafuna mirimu bakazi banga bafuna ki bafuna mirimu naye okutuuka 2016 nga factories zaali zizze nnyo wansi factories zitegeeza okuvuba okutali mu mateeka okuvuba okutali mu mateeka eyo gye tuyita envuba mbi so ffe byetulwanisa oba ovuba nga